Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi bannaffe abasaidi eyo katusubire katonda abakozi obulungi obutagambika. Olwali tukumye ne programu yaffe eya Chat with Zwa naye nga leero ekyenjawulo Chat with Zwa omukyala oba omugole omulala era nga omukolo guno omukyala kijjukirwa nti gwalimu omukwano gwali muyitirivu, gwalimu akajanja kali kangi, gwalimu eddalo lyali lingi. Sijja ddiita fujjo kuba tefujjo liba lyonoonye naye mwalimu akajanja kali kangi era abaagulabako mujja kumbeerera abajulizi. Mukkirize tumuwe omukisa tababuuzeeko oluvannyuma tweyongereyo. Banzikiriza okubuuza mu luzungu oba mu Luganda. Kyoyagala kyonna. Okay, hi. How are you? We love you. Tulokalire kati nze avuge no Range Rover gyenkutte. Yogera amannya go bakutegeere. Amanya Dora Jimmy Sempungu ne Nakabugondi yogereko. Tekina boze tuli program za buwangwa na nnono. Okay, Dora Jimmy Sempungu ndi mama ndi mukyala nafumbirwa mwami omu mwami Sempungu DJ Giovanni. DJ Giovanni. Yes. Naye mwakole fujje pitirivu ku mukolo. Omwami DJ. Yes. Guno gwe mukolo gwe nasooka okulaba nga serekita ate ye mukoyi munyini kawasha. Omwami yadda mu byuma nga omukyala atusesawa y'okujja. Nagamba baby nza muleeta. Yes. Soko tuwulire wawulire otya omwami yakuleeta. It was our dream. Kati tuweza emyaka 10 nga June 22. Emyaka 10? Yes. Nga tweyagala. Kati mukutandika awo. Soko linda kadirijo. Dole ine emyaka emeka. Mukwano ndi mukulu bitege kulwawo kugwa mu ntumbwe. Ndi mukulu. Soko leke. Ndi mukulu. Nina kitanda bategera bulungi. We are making Bogamba ati emyaka 10 nga mweyagala. Yes. Kati goline emyaka emeka. I'm making 31. 31. Yes. That means you started dating you're 21. Exactly. Kati ate 21 weyo eyokuba nti mutandise mwenna ne mutandika mwenna era nze. Hani yali yakava mu senior 6. Nakwanirawo. Yes. Ate nambuzaawa otekawo ebyawandiikibwa omanyi abasajja abadijje bwe bakwana. Yangamba mwabalindirira ba Mukama tebakoowanga nanganja lini. Njagala otuzeeyo emabega kuba ffe badijje betumanyi tebawasa. Badijje bo mabala abasinga obungi tebawasa. DJ Giovanni wa bala DJ Giovanni wa yagwa saidi ki? Wa gospel. Wa gospel. Naye ate tekikuwa guarantee nnyo nti aba gospel be batuufu. Mukama akubikako kasubi. Kuba kyamazima siraba nko DJ wa bala akoze mukolo. Olinayo omugomanyi wane Kampala omuntu. Yakola kukyala. Ono bawa Sophie Tebi. Katwalo ne gwena twala kwa mita DJ Haudo omumanyi wa Galaxy TV. Yes. Na era twali mu kukyala. Yes, bakomaawe. Nesebo Halodi. Twakola okukyala era kano kankayisizeewo ddala wenyininyini wano. Sebo DJ Halodi. Nze nali omwogezi omukolo gw'okukyala ne tusuubiza Ssenga timuddayo mu bbanga tono tukoma okukola okwanjula. Abantu bansanga ne bambuuza ebibuuzo lwaki ba DJ temuwasa naye gwe wakyala. Tewali byana bye balaba. Just kuba kusalawo kwa muntu. Kituufu. Kkiriza tutandike ne program n'ebibuuzo byaffe. Tulinamu ebibuuzo bitono nnyo wano tusiigira abantu ekifaananyi like tuwa abantu ebirowoozo ebyo bye batalina eno kumma babaddeko abagole nti naali eyo n'abadde asuubira okuteekateeka omukolo n'afunamu ekyokuyiga abadde yagukola era naye abafunamu ekyokuyiga kuba oyinza bagwe n'experience yanjawulo naye ng'alina yaki yanjawulo. Tugenda tutandikira ddala mu myaka gye mumaze nga muli mwenna. Ogambye mumaze emyaka 10 nga muli bafumbo kubanga mweyagala, right? Tweyagala, yes. Ejo bufumbo giri emeka? Tugenda wezi 2. John, yes. Kati gwe kiba kiyungu. Kitokoseko akaseera sepito yasizaako nga meka? Nfumbye ne baneiba mbafumbidde. Ngezezaako nfumbye baneiba mbafumbye ate mbasuubiza bafumbe emyaka bufukonya. Kati nga sinnakubuuza kibuuzo kirala kyonna katutandikirawo. Yes. Obufumbo obusanze otya? Naddala buno omwami azzeeko ewaka nga bamumanyi nga naawe ewaawe bw'ogendayo toyita bbali bakumanyi. Obusanze otya obufumbo bwe butyo? Marriage has been so sweet to me as a person. Mukama yampa mukwano gwange ddala. Ng'ovudde ku bino eby'omwami wange kati nina mukwano gwange. Osobola okukikkiriza nti ffe tetubeeranga kaawo ne twenyiigira. Osobola okukikkiriza nga kigambye. Yes.
kubanga osobola omusanga nga For anyiize 10 years. yes osobola omusanga nga anyiize kubanga twamanyire okusaaga nomugamba obotika kyebitama ne tuwatuka ne tuseka kati awo oba ogenda okujjukira nti nabadde munyiigidde ng'obudde buyise watemwazzemu ne museka nogamba kati akyo nziramu nti okunyiiga nga twasese luli so mukama yampa mukwano gwange yampa omuntu gwensaba naye yampa omuntu nga yakuzibwa nina famire gye bavaamu famire eri staunch mu ddiini yes ate ku muntu kati abantu abamu abagenzeeyokko in fact bazadde be bamugamba nze nafuna olubuto nga tetunnakola mikolo naye bwe nafuna olubuto ekitegeeza mwagenda okukola omukolo ng'oli lubuto nga nazaala dda nga n'omwana atambuzaako ng'emyezi 6 but our biggest threat was their family not my family their family taata yatuyita n'atugamba mutuule wansi njagala okwanjula n'embaga ng'omwana oyo tannazaala saagala batuuke eri balowooze tetulina buvunaanyizibwa nze ne tubannyonnyola ne tubagamba bannange we are not ready and remember he had already proposed Dora ngende ewammwe nga ndaba tetunnaweza kasente ng'oli myaka emeka 23 24 necessarily nalinga 27 years yes ngamba I'm not ready si ready lwakuba sigwagala naye nga ndaba ne bwe ngamba ready tuzijjewa oyagala decoration wa bukadde 2 omwami agamba tugende nga tannaweza nakakadde kamu nogamba mukwano tugira tukiryamu wola naye twatuka ekiseera nga family taddeko ka pressure naye still we weren't ready so the family was like ayinza oba ayagala kwenyumiriza mu lunaku lwe mbawadde obudde azaale naye nkikulekedde nga Giovanni nga famire y'omwami we mugamba yes